tujja kuleta abayimbi nga 2 ate naffe nga UNMF tujja kwekolamu omulimu okuterawo ddala embeera ejja okwekunganya mu miliyoni nga 20 etujja otandikira for support, because we really have to celebrate. Tulina okusanyuka ne tuba nga celebrating abantu abasobodde okukwatira industry for all that long. Nze tubalabirako nnyo naffe tumanya what we have to do. Nyimba mwazi mixing, mwazi mastering dda nene olwaliro bw'olukuba babanga bakoze leero. So it is tulabirako okulaba nti naffe tukola ebyaffe. Olusenga temwabikola senga naffe tujja bulabu jabuzi. Yes, ne buli wetuwuliriza engeri gye mwabikolamu tukkakana. Oluusi speed guno mulembe speed nyingi ne tugezaako ne tugamba no. Naffe nga tukipinde standard so that we can be remembered someday. So let's have supporting. We shall even do more. Voice again. Nenze nganze n'aba UNMF tujja bawaaya akalabo ndowooza kwongeramu okugulayo gite empya oba anything for 2 million leero kama bawuzi. Thank you so much. Sebo omukulembeze wa UNMF yoza lw'omulimu manyi gye twatandikira naye nze nenfuuka kaasa ekyo kitegedde kakati naye owulidde omanye yali agudde ku ddalu taggwamu kiganga baana engero nyingi kankomaawo naye kati nina essanyu lingi nnyo kuba nti mwatuyise mwatupangisiza mwatuwadde sente nyingi naye tusiimye nnyo naffe tugaa nti ate ffe baani naffe katugende naye katutolaba ebibala ate ebikoze ebisemba mubongere kumukokala okuseyaku pulezidenti w'ekibiina kyaffe akoze omulimu gw'amaanyi era tusaba Mukama amugondezeemu mu byakola bikulemberwe emikisa mingi nnyo naffe ffenna tugoberere tube nti tugenda mu maaso. Bannaffe ate ebyaffe biwanvu nnyo kammenyeemenyemu kati edda tetwalina bintu nga bino naffe twasangawo be twasangawo kangambe tata waffe wa Joanita omugenzi Eplasi Kawalya yali muyimbi w'amaanyi nakati akyayimba olw'ebirungi ennyimba eddoboozi lye buli omwali manyi liwooma. Fredi Masakazi, Fredi Kanyike, waliwo abakyala nga Mere Natima, Margaret Nakibuka n'abalala bangi naye olw'obudde nemekuba malayo naye naffe kati nga omuze ne mutusangawo ate naffe twasangawo ate n'abalala kintu tekiggwayo. N'olwekyo obuntubulamu kyekisinga ki bino ebyokugamba nti nze nsinga kale gwosinga naye tetubajja kukayaya ate kiegwe ensi ejja okuga nti agulu tugenda kukola vaawo abantu bajja abayimbi bangi bakyajja. N'olwekyo tufune omutima gw'okukolera awamu n'okwagalana bulidde kati mukugezaako temulabanga ab'ebikondi bakubagala ne muzannyo tulina okugoberera amateeka sikugamba nti okube awatakubwa ojje n'ekiso ofulite omuntu nga temumulimbiko bintu bingi buli kimu kibaako amateeka wabula kyembasibirira abayimbi bonna tomanya oyinza okuyiya oluyimba njogera yamwega bemuga nti luba lwakuddeyo kirungi ne lukwatayo naye ate ne lusigalayo naye okubanga babogamba nakyo bambe tekikola ki bw'oba toli redde tofulumya olidde tesimbiro nti osooka ekkagwa nedda. Madi Taiga wabafulumiza mulika afulumye naawe ofulumye wabula tetuwalirira kigambo kuwalirira olwokuba gundi akoze kino nange nkole kino nedda ojja kutomera omuntu bw'aba afulumiza obuyimba muwe credit ti omusajja yakubye kkiriza nga ffe tuli ba mupiira
Kenzo bantu bonna baki timu bebe bakubye vira oye Express oye olisi akati Express bebe kukubye kiriza nti ekoze eki ekubye nere kagamba nti bakuze rifu gwakite wakuze ye bamutunda tomanyi akati on a serious note tubere twagale betukola twagale emirimu gyaffe bulidde ate bwoba tomanyi kiriza nti tokola ki ojja okuyiga naye gwe bw'oba ogamba nze esinga ojja kutomera buli teri asinga kubanga bwajjajja kati bw'ogamba otya nti ki tigwosinga ganti naye ndi wano bulidde nange ki beera mukakkamu ebyo byenyange saagala kukola ki ate kusingako awo naye nsanyuse nnyo kuba nti ate tuise wano omuziki nammwe abasinga siba myaka gyaffe naye ne mubeerawo balwedda mubiiga naki kirungi naffe kikuzaamu ki amaanyi teri gwe bazaala kati nganzi tebanzaala nga bwendi oba gyobaleeta abo oba Kenzo tuve eno wansi ate era tulina okugattibwa tusala myaka tusala tukola ensobi nosala ki emyaka ne Katonda ajja kunyiiga ekitegeera kakati gwoba oli mukadde nganzi beera mukadde naye omukadde taba mukinga omukadde naga obukadde bwo beera smart Ankomao Sansenyo Sevo President Kibiina kyaffe tusanyuse nnyo era byonna byosuubiza ensi ebiwulidde era tusiimye nnyo amiina nnyo baneeka nkome wano kamuddize pulezidenti waffe omuzinga mpozi nga maama Alima alina kyayagala okwogera oba maama Juanita naye nze ebyange byebyo muzeyi just bumu kwagalana nkolagana kugatta bayimbi nga bwozze wano ne tusanyuka tucelebratinze abantu bangi nawe bonaabo tuwadde akakisa tusobola okujja ne tukucelebratinga you in particular we celebrate you here ne tukuwa ebimuli byo twagala nnyo okuappreciatinga abantu nga bakyali balamu mami twamucelebratinga wano bulungi nnyo ne tumuprofilinga we have it on record tukola ne interview noyogera history biki kubanga twagala ebintu bino bisigale ku butambi abaana balikola ki bali bisanga kubanga oluusi interview zitukola mu media erondalondamu bweyagadde olumu ne twistinga naye kati kino ekyaffe tukitereka budde buli bulibeera obujulizi nga tewalimu edit so bonaabo tuwadde omukisa muzeeyi tujja kucelebratinga wano tukuwe kuzaawadi yokusiima nga gwe olwokukwata Africa n'oginyweza bwoti emyaka gino gyonna tujja kuba basanyufu twacelebrating omwami Rodfred Sebata tucelebrating nga wano mami tucelebrating Kamedioni tucelebrating ani David Lutalo wano bagadi bangi tufunayo olwokubiri oluba lusemba mwezi tusiimayo omuntu bonabo twaddamusanawo tujja kuba tukikolera ate muwetwazo bwekika ekyawagulu kuba bano abaana bolaba n'abali abo basinga bayimbi abamu bajebuzi but we have to appreciate where we have come from so that we know where we are and where we are heading.